Tumaniriza ku channel yaffe eno eya Kakos Paps 256 tubebaza byansuso mwe namwe nabagenda maaso n'okubanga mulaba video zaffe ez'enjawulo amanya n'eddoboozi mbera Chase May ngamba sitambudde nzekka abeera nange Rosemarina tubeerawo ne tubawa information ey'enjawulo gye mubeera musobodde catching up ku medias ez'enjawulo mubeera musobola ogijja wano ssaawa yonna twebaza abasubscribinga mwebale subscribinga twebaza abagambako n'ogambako nti mukwano gwa munnange ku channel bweti ne bweti YouTube channel bweti ne bweti kubeerako stories ez'enjawulo kuliko abawala batwa stories ez'enjawulo bw'ogyagalira ogisangayo nga tetunnaba kwebaza oba twebaza nnyo abasubscribinga naye tusinga okwebaza abantu abaviewinga si nti buli asubscribing akola ki agenda n'aviewinga naye buli muntu nga owaayo obudde bwo n'olaba nti twa uploadinze video empya twa uploadinze story empya n'ogamba nze kangende nkole ki ndabe ekipya kye baayogeddeko bana nga abaviewinga mwebale nnyo mwebalire ddala mukola ky'amaanyi. Yes, aba High Level Tour and Travel Agency bayina trip ng'ennaku z'omwezi 9 paka ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu nga bagenda mu National Park Queen Elizabeth. Naye ffe birala bingi nnyo era ng'oyagala okumanya ebisingawo osobola obakyalirako ku Facebook page yaabwe eri High Level Tour and Travel Agency oba okwandika ennamba yaabwe ya WhatsApp eri 0788 1454 ekyakimaze takiddamu ate omuwala atwambaza wamuyita Jokes Collection UG ali ku social media okwo ku Instagram Facebook ali ku Lambalamba oba naye wandika ennamba ye y'essimu osobola okuba nti weefunira obudressinga buno okitegeera butopping nga buno obusikati we butyo osobola wandika ennamba ye y'essimu eri 0752180170 nga tetunnaba balwisayo nga tonabongerayo kubawa story soko bagambe nti Jokes akola bridal Jokes akola makeup Jokes akutungira dress yonna gy'oba oyagadde oli wa size oli munene alina zi birthday zi introduction muyite buyisi ebintu byonna byakyuka birina zi shower byonna agenda kujja nawe photoshoot makeup byonna oba teutotawanye okufulumya ate ono okubira abantu nga kwata muntu omu n'akikumalira ekyo tukimaze nakyo tetukidda kulele tugenda mu story esokera ddala birthday zibadde mwezi gwa February birthday tubadde neya Bobby Lash oba olina emyaka emeka mwatugambe ebyemyaka tubiveeko tubadde neya Bobby Lash tubadde neya Nessie era neya Chosen Becky gwe mwogerera makeup naye banange mwagala ki omuntu wateekuba nagenda nakyo nti ate amanyi Grace Canino naye yali sorry si Grace Canino Chosen Becky nga mutugamba mumwesibyeko nga watali ki muwanvu mumpe ekyo nemudda ku kyenyindo ekyo ne mukivako ne mudda ku ky'omwana ekyo kati mwabakidde kya makeup abalumirawo ate nakyo mujja kivaako kasita ayina amwagalirayo nga waali litetamiro amwagalirayo oba yiyeko sadolini oba ataddeko paint ekyasinza okunyumira mbu ye taata we yali tamanyi nti mwana wa buwala bweraba mwe yamukweka okumala emyezi eja taata wagenda okugiramu bwati mbunga muwala agamba bulijjo nkweka musimanya bisimanyaki naye yamala n'amwagala musimanya bisi naye bannange mama ye yabimunyumiriza waliwo omwana muwala mbumbu alina 24 azaala toto nawe otulimbye emyaka n'osukka alidde emyaka azaaliddemu abaana naye atyawoza waliwo message waliwo eyagambye mbu ye yalina emyaka 12 ng'oyo gundi nga amulabako nga Vixen yali amulabako nga Vixen mulumba lwa Jamal kale ate kijja kitya okuba nti ye alina 25 oli alina 24 ebiseera ebyo teeka eri mu 15 nga yawummula wano nga yawummula ewasinga alina ne 3 abantu bakola ne freedom stories leero tutandise n'abakazi kati ye Amerian Amelia nambala oba wano nokalakata omusajja ono TV personality naye akola mukunja akubanja nokalakataawo simanya mukunja yabanja mbu yamusaamu sente nyingi nebamukute ne passport itirifu ne bamuwaawo police bond n'agenda yeeyo ne bamukwatira nakasulamu naye ng'emirimu egyogera okuba nti gyabadde akukusa abantu nga batwala ettaki simanye abafunira mirimu nga passport ng'akukusa abawala mu bannange nga lwaki oba okukusa omwana wa munno nga naawe oli muzadde oli mukyala ekisooka kya byonna oli mukazi kyansuubira nti teri mukazi ayinza nyumirwa kulaba mukazi munne ng'alina ekintu kyakola nga takyagadde olaba abawala bano abamu
Tracy oli asobola okugamba jangu ngenda kupangira omulimu guli webati nakuwa idea y'omulimu gw'ogenda okukola ng'ogenze nga yanjawulo nnyo ku mulimu gw'ogenda osanga. Ate sigamba nti kale bano abawala tujja banenya naye sigamba nti buli yeetunda si nti bonna by the way bagenda baagala kyekyo kyenkugambye nti oli akuwa idea y'omulimu gw'ogenda okukola nga mulimu gwanjawulo nnyo ku mulimu gw'ogenda osangayo otuuka eyo ne babasa mu biyumba anti bakadama babita biyumba ne babasa mu biyumba ne bakugamba ogenda kwetandika kwetunda ate nga balina mukama waabwe waliwo okwetunda nga bazikukako direct. Tugende ku omukulu eyawadde yakawumulano mu covid mwennyini omukulu Sheikh New Muzata nti ebyo byenno biwanvu birayuka obutaggwa kati naye nga bo beetaaga kusabira kuba ebintu bya famire ebintu bizibu nnyo nyonyini ebintu byokkayanira amataka akayanira ennyumba n'olwekyo tumirako ku bantu abavaayo nnyo ne mulaga nga bwe mwali abaganzi kati omusajja ono gwe twogerako omugenzi abadde musajja muisiraamu era nga wekitegerekeka nti mu ddiini eno obeera n'abakazi nga bwokola ki bwoyagala kasita kiba nti osobola okukola ki okubalabirira. Kakati ensonga gye twogerako ya mukyala mukulu kuvaayo n'agamba emabegakaawo omukyala muto yavaayo ne maama we yandibadde nnyazalawo omulenzi nga bagamba mukyala muto ono yandibadde nnyazala w'omusajja bavaayo bagamba nti mukyala muto bamukuba mu nnyumba ng'ate mabegakaawo omukyala muto gwe twogerako bagamba nti yaleetera omukulu okugira ebintu byayekyo ng'okitadde bagamba mbumbu bamukwatira mu wenzi ne bamugoba n'asikaali ne bamugoba bwawo naye ate banne nakiwala kingi baadde bamuyisiza bubi abantu baadde bamutwalidde ne bamulangira okugwa akalulu ne bamulangira nga naye wajja okufa wafugako ekimala naye tubadde tusaba nze ekintu ekinnuma saagala nnyo nsonga za famire zissa mu lwatu mbadde nsaba famire basooke beekwata. Era n'omukyala omukulu yagambye ennyumba ye yagizimba tekuliko kikumi ekya Nuru Muzata n'ekyo ate abakazi awo siwakana Muzata yali just musomesa yamwasa akyali mwala muto nga ne Muzata nga just musomesa amwe emitwalo 10 neja tegizimba nnyumba yadde n'eki era yagambye yali yasiibanga ku nnyonyi omanyi nnyonyi weekooya gwe n'asiiba ku nnyonyi yalinya leero ati ogambye yasiiba bwatyo bwe yagambye n'agamba n'azimba ennyumba eyo simanya mukumu era n'azimba ennyumba ye era yanobamu katinimbu ye ne Muzata tebeekyawangako badde baagala banyigamu just katono nnyo agenda okukomawo nga mukyala muto bamuyingiza dda mu nnyumba nagamba what are you talking about in my house yagambye tajja gibeeramu. Wamaze nsaba famire ya Muzata bekwate abaana abakyala abiki mwekwate binagenda mu media mulimu ebintu amanyi ffe batukuza batugamba ensonga z'omuntu tezikola era tebina kujja kumijja kuba ne mukyala mukulu naye agambye nakiwala kingi abiyingiramu atya olwekyo ntumirako mukyalo jambo ye ebyabwe biba byabwe naye tena engeri gyabiyingiramu naye engeri gyasazeemu naye mukazi amanyi singa yekikyala engeri gyerumamu n'amusabira n'amugamba yandibadde yeesonyiwa ensonga zino ezaki eza Muzata babitulemu bateese banaye temutukoya muteese muli bantu bakulu tukoye famire ddala z'abantu abafa baba bakafa nga tebanamalayo na mwezi gumu ebiri ebintu nga byatandikidde ebyomugenzi kafero wabira babaana ne betala atono siwa famire ate tugenda muzikula banaye mutule mwetereeze mbadde njogera ku mukyalo jambo nkutumiddeko omayi ye yabagamba tajja zunga nnyo na bbaawe tagenda fuka handbagaye mukyalo jambo wegera ku handbag bannange story za Muzata tujja tuzeesonyiwa kuba zo zirabika sizakuggwa kati zireeta Mr. Katongole Mutongole wadde nga akalulu k'ebbaala abantu b'ebbaala tetwasobola funa budde mu kusaasira naye tukusaasira abatumiddeko nnyo wadde temwamu akalulu naye nga nabagamba abagenda baleetera ekimyula yalabiddwako omukulu ono yalabiddwako ku kabirthday party ka Sherry Matovu amanyikiddwa nnyo ng'omuyimbi abadde Sherry Matovu mukyala wa Thaddeus Katumba amananyunja Sherry Matovu naye ng'ebya music abadde yagiragiramukko kati ebya music byagaana n'agendako ku TVM n'akolako ku TVM olyakuuta ekizigo tamanyi yali mweru by the way yali mweru just
omanyi kale nga omanyi omusana mu Uganda omusana mungi kati olaba fe abaddugavu nawe welaba nti oddugadde ng'oli muddugavu omusana gwa Uganda kati n'omweru atuuka ekiseera n'alaba nga basere bangi betumanyi kiveeko naye nga ye Katongole Omutongole yalabiddwako nga bamuyimbira nga Katongole Omutongole teyayise yekka yayise n'abayimbi abalala of course nga Karona Ntongo naye nga yayise n'ekimyula kino ekimyula nga tekimanyi Luganda tekyogedde Luzungu n'oyogera simzungu naye Sogona like yagendako KIU alabika yagendako ku akana otegeera ebyo oba yamala masters nga benne ebyo mwogera ku Katongole tayagala nakumanya tabimanyi tena nakyo omugamba mbu bw'omugamba ekigambo kiti tabera awulira nga ayogedde Oluswayiri okitegeera kiti byebiki nze let's leave the press nga nkugambya nti tebalina katumba naye ono yatukakasizza nti yazze kukwata kintu kye kukinyweza kukifumbira ayitawe waliwo bana abantu mwogera mbu Spice Diana oluyimba lwe ne Fikufa Maika nolwalirya Jasmine ng'olwafiki ne Spice lwe lusinga akwera bazima so agenda bugenzi wali ku TikTok nolaba bana challenge ze bakoze nolaba ku YouTube nolaba viewership notegera bulungi nyo shulidde ekyo kati okimaze kati lwaki mutandika comparing ne video twagirabye nga yamanyi kikyoyongerakaawo Mase tomumanyi Mase muwanvu obuwanvu kyeki we need work ayina omubiri nooluyimba oluyimba lulungi just oluyimba lwa Jasmine ekyenjawo kyerulimu n'olwafiki ekyenjawo kyerulimu ne Spice nti olwafiki oba ofaanana otya oba osobola okukola ki n'olwa Jasmine lwetaaga okitegeera lwetaaga balungi bakolamu bemoyamu olaba balina ku mibiri okiwulidde ekyo ngalo bakoowola ku Papa's Sport enaku z'omwezi nga 27 tubakoowola mwena buli ayina emmotoka neweeba Dudu neweeba Diana oba obumotoka bwaliyo neweeba Diana neweeba Dudu newe Kabaka Fuso bambi tugende yetaaga miliyoni 2 ku 2.5 okubeera nga bakola kibasobola omukola omukyusa ensigo kuba ayina kidney failure bambi yetaaga ensigo yetaaga kidney transplant kati wena kyosobodde Papa's Sport enaku z'omwezi nga 27 so 27 egenda beera Saturday 27 zigenda beera Saturday enamba gye mugenda obba nga musindikako eyeeno eri 07 76 42 37 njiddamu 07 76 42 37 eyo ya MTN eleeta Nakabira Evelyn oba eya Airtel eri 07 53 42 37 eleeta Aisha Namatovu mubiwulidde ebyo era nga tetubiddamu ne Kabaka akyasonda ate tubadde tugyerabye tubadde tusiibudde ate Kabaka akyasonda naye bajjange Kabako akyasonda naye nga nekyo Tata Shalom nodduka mu kusonda Tata Shalom tujja wakola munna akakokola n'omukuba enkokola anti omanyi Tata Shalom ne Bobby Wine ne Tata Shalom ne Gravity naye ayina Shalom oba Shalom zonna ze Shalom yagundi yabijje gundi yayogera Tata Shalom Gravity omutujju nodduka nga banno basonda Kabako webale kwana mikwalo kitegerekeka kale ng'ojjamu ye Gravity nti yakukuba enkokola amanya ate nawe oba yamuweera eri alekaerezze nga manchester ka meeting awo agenda owulira abantu bagaba miliyoni $5 bimeka wamma bayidawe Gravity omuntu bw'abanga musonda oba mwadde 5 oba mwadde 2 nawe oba olina kyogaseka bebiri bisobola okugula akatundu kagenda oteeka mu kibbo naye of course ku Facebook and Instagram post as Trace May buli wamu it's not Trace it is TREYC and then May ate mukwano gagga bulungi akasalinya ki Pesa Rosemarina naye nga ku Instagram yo nkozesa Lukwago Rosemarina naye zo ezisigadde nkozesa Rosemarina Rose eya Z don't know we sign out. Very bulungi.